Yesu yeebazibwe. Nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nkulamusizza. Amannya gange nze Miriam Jumba. Nina obubaka bwe nzize okwogerako naye nga sinnaba kubuyingiramu, kasooke tusabe. Kitaffe omulungi, Katonda taggwaawo, Katonda omwesigwa, Katonda ayagala abantu bonna okutegeera amazima, okutegeera Kristo n'amaanyi ag'okuzuukira kwe. Nkwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde ng'abaana bo. Nkwegayirira Mukama wange ku lwange ne ku lw'ekkanisa yonna mu nsi yonna, ne ku lw'abantu bonna abagenda okuwulira obubaka buno, ne ku lw'abantu abagenda okubutambuza. Nkwegayiridde Mukama wange ku lw'ekisa n'okusaasira kwo. Oyongere okututegeeza amazima g'omutima gwo, tutegeere ebiro bye tulimu, ate otuwe n'amaanyi okukola nga bw'oyagala mu kiseera kino. Nkusaba Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira ebigambo bino, buli anaabiwulira omuwe amagezi n'okutegeera n'okumanya okw'obuzibu okusinga ne ku bigambo bye ŋŋenda okukozesa okwogera. Nkwegayiridde Katonda wange bireme okukoma obukomi mu bigambo naye bigendere ddala ne mu bikolwa byaffe. Bitusensere, emibiri gyaffe bisensere emmeeme zaffe, birye omutima gwaffe Mukama. Tweyongere okusemberera n'okufaanana. Olw'ekitiibwa n'ettendo bikuddire emirembe gyonna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amiina. Amiina. Nkwebaza olw'okuneegattako. Kaakati ensonga eno gye ŋŋenda okwogerako si mpya, nze simanyi lwaki ensonga eno Mukama agitaddeko nnyo essira. Simanyi lwaki agitaddeko essira, naye nze ndi mubaka bubaka, ndi muzindaalo, ndi kibya kikozesebwa. Mukama wange kyantuma okwogera kye njogera. Amiina. Kaakati emabegako awo ndowooza wiiki, leero Lwakusatu, olunaku ndowooza lwali lwa Sande, ekintu kye nalaba Mukama kye yambikkulira. Naye saakitegeera akaseera ako okutuusa olunaku lwaleero, ekiro ekikeesezza olwaleero wennyongedde okkitegeera. Era Mukama n'antuma n'aŋŋamba genda obagambe, abanaawulira bakiwulire, bakole kye balina okukola. Kugambye nti ku Sande eya wiiki eno gye tulimu kati, nalaba nga waliwo emisinde empaka race. Nga bw'onoogamba nti tugenda kubeera oba n'Olympics, naye gyali misinde. Emisinde gino gyali gitegekeddwa naye gyali ku ddaala lya nsi yonna. Bwe njogera eddaala ly'ensi yonna soogera nti emisinde gyali mu nsi emu nti mu Uganda, nedda. Gyali ku ddaala lya nsi yonna nti amawanga gonna mu nsi gye tumanyi, ffenna twali tumanyi nti waliwo emisinde. Naye ekimu ku byanneewuunyisa nti twali tulowooza, abantu abasinga baali balowooza nti emisinde gino oba empaka zino zigenda kubeerawo olunaku oluddako, nga bw'onoogamba nti tomorrow, enkya. Era abantu abasinga, bwe ŋŋamba abasinga ntegeeza percentage almost 99%, era abantu abaali mu nsi abaali bakimanyiiko bo baali bamanyi nti emisinde bya the next day. Era registration oba okwewandiisa ku misinde egyo kwali kwa lunaku olwo. Kyentegeeza nti olunaku lwe mudduka emisinde lwe mwali mulina okuregisteringa okuyingira empaka zino. Buli muntu ku nsi yali ateekeddwa okubeera mu misinde egyo, era nga waliwo ebirabo ebigenda okuweebwa buli muntu anaamalako emisinde egyo ng'agimaliddeko mu buwanguzi. Amiina. Kaakati ekyanneewuunyisa, nze mba ntambula, waliwo we nnali mba ntambula, simanyi ngeri gye nategeera nti emisinde, abantu abasala emisinde baba babayita batyo, baba adjudicators. Abo abantu abasala emisinde abasala empaka. Emisinde
baakyusa kwegamba abantu abasinga bo baali basuubira nti gya nkya kati bano ate abaali bagisala basala emisinde ne bagisembeza oba okitegeera ne bagamba kati emisinde si gya nkya emisinde gya leero. Kitegeeza abantu abasinga mu nsi baasangibwa nga tebeeteeseteese kwetaba mu misinde egyo. Akabonero ke nalaba nze ak'okuba nga weeteekeddeteekedde emisinde egyo, ekisooka walina okubeera nga omanyi olunaku ng'omanyi olunaku lw'olina okubeera ku starting line, nti gwe bwe batandika ne bagamba nti get set go, gwe n'oba nga tobadde ku layini eyo you are automatically disqualified. Kitegeeza we bafuuyira effirimbi nti mutandike olina okubeera ku layini. Kitegeeza olina okumanya ekifo, olina okumanya obudde. Ekyokusatu, olina okubeera ng'oyambadde ebyambalo eby'abaddusi. Baali ne yunifoomu, nga yunifoomu eyo oba togyambadde ne bw'oba ogenze ku kaguwa, ne bw'oba otegedde ebiseera nti emisinde gitandika ssaawa ezi naye nga toyambadde byambalo bikuyingiza mu misinde, nga ba-adjudicators bano abasala empaka bajja era bajjanga ne bapiikingawo abantu abataali mu byambalo bituufu ne babagamba mmwe muli disqualified. Amazima ga Katonda baafuuwa effirimbi nga ku layini abantu abakwanira nga batono nnyo, nze sijja kubuulira gye nnali ebyo byange. Amiina, kiki kye ngezaako communicatinga? Abantu abasinga ekiseera ekyo ng'amazima ekintu ekyo saakitegeera okutuusa olwali nategeerako kye nategeerako naye okutuusa olunaku lwaleero bwe nneeyongedde okitegeera. Mukama kiki kye yali kya communicating eri ekkanisa? Agamba nti abantu abasinga balowooza nti bakyalinayo obudde. Abantu abasinga balowooza nti okudda kwa Mukama waffe kunaabeerayo maybe mwaka gujja. Oba okitegeera bakwongerayo nnyo tebamanyi nti ssaawa yonna. Kyova olaba abantu abasinga bo baali balowooza mbu emisinde the other day after. Kumbe emisinde baagikyusizza, ddeeti yali ya that very day, olunaku lwennyini lwe baalimu. Kati abantu abasinga baali caught unawares. Amiina. Olunaku lwa leero Mukama ayongedde okubikkula ekintu kino. Ku luno kye ndabye waliwo message esembayo gye nayogerako endowooza message eyo nagamba nti get ready weetereeze. Nga njogera ku mbalaasi ze nalaba ez'emirundi ebiri. Era bwe nnali mmaliriza obubaka obwo nzijukira ebimu ku bigambo bye nakozesa nange simanyi lwaki nabikozesa. Nagamba bwe nti wansi ku under background mu nsi y'omwoyo waliyo ekintu ekitokota. Naye abantu abasinga tetukimanyi nti kyeki. Kugamba kitokota kikyali wansi kiri siriasi kitokota. Naye era naye bwe kinaabwatuka zikusanze bannaye bw'onooba toyambadde byambalo byambaga. Zikusanze bw'onooba toteredde. Zikusanze bw'onooba tosaanira. Kubanga mu ebintu by'obwakabaka bwa Katonda ebintu bino si bya kibiina bya individual. Nze njogera naawe ng'omuntu omu nga tonaba kutunuulira bya mulala, tonatunuulira mwami wo, tonatunuulira mukyala wo, tonatunuulira baana bo, banneiba wo, bamusumba wo atakola by'alina kukola. Gwe kennyini kwata ebigambo bino obyesongemu. Weekubemu ttooki. Amiina. Weekubemu ttooki. Olunaku lwa leero nze ndabye ensi yonna we mbadde nnyimiridde mbadde nsobola okulaba ensi yonna mu bunene bwayo. Era nga nsobola okumanya points nti eggwanga lino liri ku point eno, ngamba ensi gye tulimu ey'omubiri. Kati amawanga galina flags, galina bbendera, galina n'obubonero. Obubonero national emblems bwe bityo. Kati nga Uganda tulina crested crane.
amawanga agamu nga USA balina maybe American Eagle, babagiyita American Eagle. Balina obubonero obulaga ebibuga byabwe oba amawanga gaabwe. Kati mbadde nsobola okubulaba. Ku point we mbadde nyimiridde, mbadde nsobola okwawula ne ŋŋamba nti wano eno America, okay, eno Norway, okay, eno Russia, okay, eno Argentina, eno South Africa, mbadde nsobola okulaba. Kati ndabye ennyanja nga nnene, ebadde ocean tebadde lake. Ebadde ocean oba bagiyita ssemayanja oba bagiyita batya mu Luganda. Nga nnene naye nga ejjudde ensi yonna, like nga bw'olaba ocean bw'eri nti yeetooloola ensi yonna. Kati nange bwe mbadde ngiraba. Ngenze okulaba nga ndabako ekyombo. Ebadde nga mmeeri naye nga nnene nnyo nnyo nnyo. Ebadde nnene. Nga bwe ntera okunnyonnyola ebadde nkadde. Emmeeri eno ebadde nnene ng'eri strongo ya steel naye nga nkadde. Kala ebadde ya white naye nga nkadde, ng'ogiraba nti nkadde. Naye ng'eri very strong, nga ngumu ddala. Kati we mbadde nyimiridde emmeeri eno ebadde erina point w'eri. Sijja kubuulira ggwanga bw'ebadde. Kati bwe ngifunye omukisa ne ngiraba bwe nti, ne ntegeera nti yeeno emmeeri lino ly'essuubi ly'ensi. Olina ogigoberera, amaaso galina kubeera ku mmeeri eno. Bw'ekuleka tolina mukisa mulala. Somehow nkitegedde nze. Naye olugirabye bwe nti n'ebbira, okubbira tukitegeera sinking, n'esinkinga n'egwa ku bottom ya ocean. Kitegeeza abantu ababadde basigadde abali ku nsi babadde tebasobola giraba, naye kibadde tekitegeeza nti teriiyo. Oba tukitegeera. Emmeeri ebadde waggulu ku nnyanja nga bw'omanyi emmeeri bw'ebeera ng'eseeyeeya etambula. Kati bwe ngirabye ne mmanya position yaayo, nekka mangu within like 3 seconds ebadde esse ng'etuuse wansi ddala, almost ku bottom, nga bw'olaba submarine bw'ebeera. Kati nga kitegeeza nti abantu abali mu nsi zonna abali ku lukalu tosobola giraba. Nange simanyi nsonga lwaki mbadde nsobola okugiraba newankubadde ng'ebadde ebbidde nga lubbira, submarine nga bw'ebeera. Simanyi nange lwaki nfunye omukisa ne mba nga ngiraba. Ekyewuunyisa nti bwe sinkinze bwe nti nze mbadde nkyagiraba. Nga bw'onookwata amazzi, water body, n'ogisalamu bw'oti, n'okolamu from top to bottom n'ogisalamu, nga bw'onookwata omucungwa n'ogusalamu bw'oti, kati ng'ogulaba from top to bottom. Kati nange bwentyo bwe ndaba, nga bw'onookwata ennyanja n'ogisalamu, kati nemba nga nze kibadde nga mirror, nga bw'onoolaba endabirwamu, endabirwamu ennene ze bateeka mu aquarium. Nga mumanyi ebyennyanja ebibeera mu aquarium, aquarium zino za mubumanyi. Buba bubokisi nga mulimu obwennyanja. Kati olw'okubanga ggwe obeera oli bweru, obeera ne position ng'osobola okulaba ekyennyanja kino ne bwe kiba kiri wansi oba kiri kungulu. Kati nange bwentyo bwe mbadde, ensi yonna, ennyanja yennene ebadde nga aquarium. Kati nga nze nsobola okulaba emmeeri, naye ng'abantu bonna abali ku nsi abasinga tebagiraba. Abantu abadde basobola okulaba emmeeri eno babadde batono nnyo. Kati bwe nsinkize bw'eti n'ebbira, n'etandika okudduka, emmeeri edduse speed. Kati bwe ngirabye ng'etandise okudduka ne ŋŋamba emmeeri eno terina kundeka, nange ne nsuulako. Kati nga buli wedduka nange nziruka. Simanyi maanyi gye ngajje, somehow ndowooza waliwo amaanyi ag'enjawulo agatali ga bulijjo ge nnyambaziddwa ku lw'ekisa kya Katonda, ne ntandika okugoba emmeeri eno. Jjukira eri mu mazzi wansi. Kati nga kitegeeza omuntu ali waggulu talina ky'asobola kulaba. Kati nga okitegeera ng'abantu abatono abagiraba be badduka okugigoberera. Mukama waffe yeebazibwe.
nziruse ne ngoba emmeri neeyita ku mawanga ag'enjawulo. Nkugambye nti amawanga ag'enjawulo mbadde nsobola okgalaba ne mmanya nti kati position y'emmeri eriwe eri France ne nziruka. Egenda mu mawanga gonna ng'eyita ku nsi yonna ng'ekuŋŋaanya abantu. Kyentegeeza okukuŋŋaanya abantu ebadde tebateekako nti balinnye emmeri, nedda. Buli abadde agiraba okusinziira ku ggwanga ly'abaddemu nga kasita etuuka ku position gy'aliko ng'aweereddwa ekisa ekigiraba, ng'adduka naye akola ki? Nga bw'olaba nze wensanze wembadde erina wensanze, olw'okuba nfunye ekisa ekigiraba nange neetandika ogigobera. Kati abantu abadde buli weebadde etuuka ku points z'ebadde etuuka points z'ensi nga kuliko abantu abakkiriza ba Mukama waffe abagiraba, kati nga gwe bw'ogiraba olina kudduka kugigoberera. Tukitegeera ekyo kifaananira ddala n'embalaasi ze nayogerako ezaali zidduka ezaali essatu nga ziddukira mu bbanga, naye ng'olina kufuna bufunyikisa ekitegeera nti eno edirection y'embalaasi nina okudduka nzisange. Ne mbanyumiza helikopita, omusajja omukadde yajja n'annyingiza mu helikopita ne nsobola okudduka okugoberera embalaasi zino. Bubaka ki bwe Mukama waffe bw'ayogerako? Ekituufu kibingi nange mbadde confused. Naye mu kusaba ku makya ga leero Omwoyo Omutukuvu atandise okwogera nange n'aŋŋamba nti ojjukira message gye wayogera nti waliwo ekintu ekitokote ekiri wansi mu nsi y'omwoyo. Kya buziba nnyo kiri mu nsi y'omwoyo, tekirabika kungulu na maaso. Era Mukama waffe yagamba nti bagenda bagamba mirembe. Ekibwentu kibwatuke nga tewali akyetegekedde. Kiki Mukama waffe kyagamba? Bannaye obudde tewali. Nkwegayiridde. Buno obubaka si bwa kibiina. Buno obubaka bubwo gwe individual andaba, individual ampulira. Tolowooza mbu abaana abato tebazikirira, nti oba abavubuka tebazikirira, nti oba abakadde tebazikirira. Buuza abantu abaatusooka, soma Bayibuli ojja kulaba. Bannaye ensonga y'enkomerero, ensonga y'ennaku zino ze tulimu, enkomerero jjukira ziri ssatu. Ensi eyinza okukoma, waliwo enkomerero y'ensi, waliwo enkomerero y'ekisa, waliwo n'enkomerero ya individual nga ggwe. Tosobola kumanya kiki kigenda kujja, which will come first, but surely ebyo byonna ebisatu bijja kutuukawo. Amiina. Nze simanyi nange lwaki Mukama ekintu kino akitaddeko, kugamba akitaddeko nnyo essira for the past months, simanyi. Nze mbagambye ndi mubaka bubaka. Nkwegayiridde, bw'oba olina ebizitowa byeyambule, bw'oba olina omuze gweyambule, bw'oba olina gwe wanyiigira n'ogaana omusonyiwa, yessaawa okole ku nsonga eno. Bannange saalyagadde era nsuubira Mukama waffe teyaalyagadde muntu yenna kuzikirira. Mbabuulira amazima, Mukama takolangako geena si y'abantu. Mukama tagikoleranga bantu, nedda. Geyeena ya sitaani, baagikolera sitaani ne bamalayika abaagwa. Geyeena tebangako y'abantu. Naye gwe bw'osalawo n'ogaana Mukama waffe Yesu, Mukama aba akuteereddewo ekkubo ery'okudduka. Gwe n'ogaana okudduka talina kyakukolera, kubanga yakulekera choice, yakulekera okusalawo kuli gy'oli. Amiina. Oyinza okulaba ebigambo bino n'obisekerera oba n'obinyooma, it is okay. Gw'oba olaba tebikukolera kiri fine. Amiina. Naye bw'oba olinga nze ng'olumwa mu mutima gwo, nkwegayiridde tandika okusaba. Tugenda kusaba tutya? Tugenda kusaba Mukama atuteeketeeke. Individuals, sigamba kanisa, ngamba individual. Saba Mukama akuteeketeeke, saba Omwoyo Omutukuvu akuteeketeeke. Bwe kiba kyetaagisa Omwoyo Omutukuvu okukuyuza, mbadde nsaba ku makya ga nga Mukama we kiba kyetaaga kunjuza, kuyuza pulaani zange ziyuze naye ontuukirize, onteeketeeke. Bwe kiba kyetaaga kunyeenya bisenge bye mbadde neekutteko oba foundation ze mbadde neekutteko ezitali Kristo, zinyeenye. Bwe kiba kyetaagisa kunzija wendi onteeka awalala, nnyinza okuba saagala okikole. Bwe kiba kyetaaga oba kunkola ki, oba kumbaaga ombaage ontuukirize, onziggyamu byonna ebitasaana, kikole. Naye taasa omwoyo gwange, kubanga nina chance emu yokka ey'okubeera omulamu. Bannaye maliriza eno message ya leero eri simple, sigenda kusoma byawandiikibwa, tugenda kusaba. Eddakiika ze nsigazaayo entono, tugenda kusaba. Ngenda kusaba
nga nkusabira ggwe andaba n'ampuliriza. Amiina. Mukama Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, nkwebaza olw'obubaka buno bw'otuwadde. Nze nsuubira nti tolina nsonga lwaki oyonoona ebiseera. Tosobola kwonoona biseera, oli Katonda ow'ebiseera, ate ggwe ebiseera your time itself. Mukama wange nkwegayirira, buli muntu yenna alabye message eno, buli muntu yenna awulidde message eno, nkusaba omuteeketeeke. Mukama teekateeka omukazi alaba, teekateeka omusajja alaba, teekateeka omwana alaba, teekateeka famire eno eraba. Mukama wange Taata, tuteeketeeke okukusisinkana, kubanga buli omu ku ffe agenda kuyimirira mu maaso go awa embalirira y'obulamu bwe. Nkwegayiridde Mukama, waleme okubeerawo n'omu ku bo abula, waleme okubeerawo n'omu ku bo agwa mu lugendo. Ekitabo kya Samwiri ekisooka, Samwiri awandiika n'agamba we yali akaaba n'agamba laba ab'amaanyi bagudde. Dawudi we yali awandiika yagamba nti laba ab'amaanyi bagudde ku lusozi. Yali akungubagira Sawulo ne mutabani we Yonasaani. Abasajja bano baali b'amaanyi naye tebaamaliriza bulungi. Kitegeeza nti it is not a guarantee, w'otandika obulungi si guarantee nti ogenda kumaliriza bulungi. Mukama nkwegayiridde ku lw'ekisa kyo n'okusaasira ku buli mukazi andaba, buli musajja andaba, buli mukazi awulidde eddoboozi ly'okuyita mu nze Mukama, nga nange muntwalidde. Nkwegayiridde tukomole, komola emitima gyaffe, komola emmeeme zaffe, komola amagezi gaffe. Mukama tutuukirize mu nsonga yonna, mu nsonga zonna. Tuleme okubaako ekintu kyonna ekiremesa, tuleme okubeerako ekintu kyonna ekitatuukiridde, tuleme okubeerako ekyokunenyezebwa. Nkusaba yi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, ggwe olina amaanyi agamala okututaasa, olina amaanyi agamala okututaasa. Mukama tutaasa eri ekijja, otulaze nga wansi emmeeri yakkiridde wansi n'etandika okudduka. Abantu abaakirabye baabadde batono ddala, baabadde batono nga baakulu batu. Abantu abasinga ku nsi babadde mu byabwe nga tebamanyi nti waliyo ekintu ekigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo, nga tebamanyi nti waliwo ekigenda okubwatuka. Mukama nkwegayiridde, olunaku olwo bwe lutuukanga tuyambe tumalirize bulungi. Mukama yamba omukazi oyo amalirize bulungi, yamba omusajja oyo amalirize bulungi, yamba omwana oyo, yamba omuvubuka oyo Mukama akuyaayaanira. Nkwegayiridde Mukama wange Taata kabaka, tuleme okumalira mu nsonyi, tuleme okubeera abali abawala abaali abasirusiru, tubeere abawala abagezigezi abaamanya ebiro byabwe, abaatereka amafuta. Newankubadde omugole yalabika nga aluddeyo, bo baasigala batunula, baasigala beeteeseteese, baasigala ttabaaza zaabwe zirimu amafuta. Nkusaba Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira oteeketeeke abaana bo, tuteeketeeke Mukama, tuteeketeeke Mukama. Omwoyo wa Mukama tuyambeko. Wayogera Yesu yennyini yayogera n'agamba nti ensi eno erimu emitawaana. Oluusi emitawaana gituyikirirako ne twerabira lwaki twatondebwa, oluusi emitawaana gituyikirirako ne twerabira gye twava. Mukama wange nkwegayiridde tujjukizenga buli lunaku, tujjukizenga nti ennaku ze tulina ku nsi ntono, mbale bubazi, ne bwe tuba tunaabeerawo emyaka 10, era emyaka 10 mitono kusinziira ku bulamu obugenda okujja. Nkwegayiridde waleme okubeerawo n'omu ku ffe abula, waleme okubeerawo n'omu ku ffe agwa, waleme okubeerawo n'omu ku ffe atendewalirwa, waleme okubeerawo n'omu ku ffe abuzaabuzibwa, waleme okubeerawo n'omu ku ffe Mukama alemererwa. Mukama wange Taata, nkwegayiridde ku lw'ekisa kyo n'okusaasira kwo. Tujjukire, ggulawo eggulu Mukama otuweereze amaanyi amapya, twambaze ekisa kyo Mukama, twambaze ekyambalo ky'obuwanguzi Mukama, katuwangule n'okukirawo. Era Mukama wange Taata, tewali mulabe agenda kutulemesa, kubanga gw'oli wamu naffe. Wagamba mu kigambo kyo nti bonna kitaawo bwe yakuwa tewali yabula. Mukama nkusaba waleme okubeerawo n'omu ku ffe abula. Ensi yonna Mukama wange Taata ng'enoonya ebiggwaawo, ensi ng'enoonya ebitagasa, ensi ng'enoonya ebitali bya muwendo. Tuyambe ffe tukwate ekirabo ekyo eky'omuwendo, tukwate ekyo, tunyweze ekyo kye watukwasa bwe bulokozi, tunyweze eky'obugagga ekisinga. Oyogera n'ogamba nti obwakabaka bwa Katonda bulinga ng'omusajja yali atambula munaasanga ennimiro.
bwe yalaba ennimiro eyo ng'erimu ekyobugagga n'addayo eka n'atunda buli kimu kye yalina n'agula ennimiro eyo. Kitegeeza nti obwakabaka bwa Katonda kya muwendo nnyo nnyo nnyo, ekisobola n'okukwasa omuntu n'atunda byonna by'alina n'asobola okukigula. Oyogera n'ogamba kinaatugasa kiffe okulya ensi eno ne tufiirwa emyoyo gyaffe. Mukama tuyambe tuleme okumalira mu nsonyi. Nkusaba Mukama wange Taata, enkomerero yange ebeere ya mirembe. Nkusaba enkomerero yange ebeere ya kitiibwa. Nkusaba enkomerero y'omukazi oyo andaba n'omusajja oyo andaba, Mukama, abo abawulidde ekigambo kyo ne bakisaanuukira, abo abawulidde ekigambo kyo ne bakigondera, abawulidde ekigambo kyo Mukama wange ne balumwa mu mitima gyabwe, enkomerero yaabwe ebeere ennungi Mukama, enkomerero yaabwe ebeere ya kitiibwa Mukama wange Taata. Nkwegayirira Kabaka w'abakabaka, otukole obulungi Mukama wange Taata. Era nkusaba Katonda wange ebigambo bino buli gye binaatambula, buli gye binaagenda, buli anaabiwulira Mukama omuwe omukisa. Nsaba Mukama wange obikkeko ekkanisa yo mu nsi yonna, abakkiriza yonna gye bali bazuukuse abeebase, abadde baweddemu amaanyi, abadde banafuye, ffenna tuzuukuse otuzzeemu amaanyi Mukama, abadde bagudde Mukama wange Taata otuyimuse, abadde bakaze mu mwoyo Mukama wange otujjuze, abadde bajjudde Mukama wange tubimbe, abadde babimbye Mukama otujjule, otubune, otusensere Mukama wange Taata, otuyingize Mukama wange Taata mu realm empya, mu dispensation empya Mukama, tuyingize mu nsonga empya, tuyingize mu level empya, tuyingize ku level empya Mukama waffe, tutumbize okusinga abalabe baffe Mukama wange Taata Katonda wange, tuyingize ku level gye tunaayongera okutegeera n'okunywegera n'okusemberera Mukama wange Taata Katonda wange n'okufaanana. Nkwebaza Kabaka bakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Amiina. Mukama waffe akumpeera omukisa, akunjagalire, akukuume okutuusa ku lunaku luli, era akwanjule mu maaso ga Katonda waffe ng'osaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bye bye.